إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okwesibirira entanda ennene etujja mu bulamu buno obw'ensi, ng'entanda eyo yakutya Allah, ng'era Allah bw'atutegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa, mwesibirire entanda esinga obulungi y'entanda y'okutya Allah. Tumusabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko, atukozese emirimu emirungi eginaatuyingiza ejjana. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna Allah idha ahabba abdan ista'malahu, Allah buli wayagala omuddu we amukozesa, n'amukozesa emirimu gye. Era abasahaba babuuza nnyo nabbi nti Allah amukozesa atya? N'agaa nti yuwaffikuhu lil'amali salih qabla al-mamat, Allah amuteebesa okukola emirimu emirungi nga tannaba kufa. Buli woolaba nga Allah akwanguyizza omulimu omulungi, sabanga Allah agukunywerezeeko. Allah bw'akwanguyiza okusaala, kisabe Allah kikunywerezeeko. Olaba nabbi Ibrahim yasaba Allah amuteeke mu basaaze, rabbi ij'alni muqiima as-salah, Allah nteekamu abo abayimirizaawo as-salah, wa min dhurriyyati, n'ezzadde lyange. Allah bw'akwanguyiriza okusitukako ekiro, kisabe Allah akikuwangalizeeko. Allah bw'akwanguyiriza okusiiba olw'emmande lwakuna, okukola emirimu gy'essunna, kisabe Allah akikuwangalizeeko. Kubanga man shaaba ala shay'in, buli yenna awangaalira ku kintu, asha alayhi, akiwangaalirako. Era emirimu egyo buli wogiwangaalirako, entuuko yeesobola okutuuka ng'oli ku mirimu egyo Allah kwakutwalidde. Bw'onoowangaalira mu kuvuma ne mu kaseera ak'okufa, era ojja kufa ng'ovuma, kubanga bakutenda oli muvumi. Abali kujjanjabaawo ku kitanda ojja kuleka obavumyevumye, wallahi malakul mautu etuuka okutwala ng'oli mu kuyomba, oli mu kuvuma, kubanga kyobadde okola ki? Kituwangaalirako Allah asobola okutwaliriza ne kifuuka enkomerero y'obulamu bwo. Owangaalira mu butasaala, osuubira nti akaseera k'ogenda okufa ogenda kusooka osaale? Era bw'onoowangaalira kuzaala, walumbe gy'ejja kukusanga. Onoowangaalira mu bwenzi, era walumbe gy'ali kusanga. Onoowangaalira mu masabo, era bali kusanga ova mu masabo, oluusi walumbe akusange ng'oli mu ssabo. N'olw'ensonga ebyo lwe tulaba nga Allah akukozesa emirimu gye, saba Allah agikole ki? Agikuwangaalizeeko. Ekisembayo tugende ku musomo gwaffe, tukuume nnyo wuzu zaffe. Ekigambo kya wuzu ky'ekisumuluzo ky'esswala. Teri yasaala swala Allah n'agikkiriza nga talina tahaara.
naye tutta nnyo wuzu zaffe mu biyigo. Abasajja tufuka ku bisenge, musulo ne gutuddira, ne tutalinda musulo kutuggwamu munda. Abakyala bagenda eyo mu biyigo ne batatuuza byensuti byabwe kubituusa ku ttaka kusitama. Abamu bafukira mu sitayiro nga bwolaba embuzi, nga bwolaba ente, musulo ne gumugira bwe guti, sitayiro ya bubuzi. Tatuusizza kyensuti kukakkana musulo kumuggwamu. Abamu bapapirira mbusimanya ajja kufuna infection mu biyigo, musulo ne gutaggwayo, ne gumusammukira mu mpale. Yaakho ojja kusaala esswala omale emyaka ng'esswala gy'osaala nfu. Abasajja mwejjeemu omuze okufuuyisa ku bisenge, obutalinda musulo kukuggwamu. Ojja kukola movement sport, olinnya amadaala ng'omusulo gukola ki? Guyiika ate omaze okufuna wuzu. Omusulo tetugufuka oba tetugufuuyisa na force kugukaka kufulumamu, guleke gufulumire ku peesi yagwo. Naye oli agenda mu kiyigo n'agufoosinga, n'azimbya n'amatama, ekyo ky'ofoosinga tegujja kuggwayo, gujja kusigalayo. Oli azimbya amatama n'obubuto butwe ne buzimba, ajja mu ki? Guleke ku peesi yagwo, guveemu gwokka. Bwe gumala okuvaamu, kola istinja y'ebitundu bye eby'ensonyi. Naye abamu tupakuka, musulo ne gusigalayo munda, ne gutonnya mu mpale, kyokka ate oli musaazi. Abakyala ensonga y'omusulo ebasumbuwa nnyo. Abamu tebatuuka wansi, basitama nga boolaba ente, nga boolaba embuzi. Abamu tebakkiriza musulo kukakkana, beerako awo musulo gukuveemu, sooka okola istinja. Kale tetwerabira nti ate mu ebyo nabbi bye yalaga ebibonereza omuntu mu kabuli buteekuma muki? Musulo. Bale zaffe zino zifa nnyo esswala olw'omusulo. Kale ensonga eyo tugyegendereze tusobole okulongoosa esswala zaffe. Tukyali ku mateeka, olwaleero kye kitundu ekisembayo ku mateeka g'obusibe. Kyemmaliriza nakyo tuyingire mu mateeka agafuga emizikiti oluvannyuma lw'okumaliriza obusibe, nga tuli katundu akasembayo masaawi ul habs, ebizibu ebiva mu kusibibwa oba obumogo oba okusibwa. Muzimu edduwa z'oba osabanga nnyo Allah aleme kukugezesa na kigezo kya kkomera. Ate era Allah bw'abanga akuyingizza ekkomera, kuuma nnyo enzikiriza, kubanga Abaganda oba bannabyabuwangwa teriiyo kantu muntu kaafunamu kigezo okuggyako nga balinawo ka section k'obushiriku. Buli kizibu ekituuka ku muntu, ab'ebyobuwangwa bateekawo section, ntegerekese, akanyomero ak'obuki? Ak'obusamiza, ak'obushiriku, wakadhalika n'amasanyu. Kati omuntu ava mu kkomera ne bamugamba totuukira mu nnyumba yo, naaba ebbombo, n'engoye z'obaddemu toziyingiza mu nju. Oba ntegerekese, ekyo nabbi waffe yakisomesa ddi?
nti ava mu kkomera alina kunaaba bbombo, alina kunaaba mwetango, era nti ava mu kkomera tatuukira mu maka ge. Sooka agenda eyo mu bitooke olw'ebisiraani nanti abiteeka eyo. Kati sabanga nnyo Allah aleme kukugezesa naki n'ekkomera. Ate bw'abanga akugezesezza n'ekkomera kuuma enzikiriza. Tuli ffenna basiraamu, abantu bangi enzikiriza efa nga bavudde mu makomera olw'ebyo ebigwawo. Kola bw'oti, ekyamuyingizza ekkomera butanaaba bbombo kyekimu n'abisakati asobole okweteekako olukomera. So tusabe nnyo Allah atukingiriza amaki amakomera. Ate okuyingira ekkomera kyangu, naddala ku mulembe guno abantu baweddemu eddiini. Oluganda lwaffe lwennyini famire tekyalimu laavu. Oyomba ne muganda wo ne mulwanagano, kakkana akukoze eki, ye kennyini n'akwesibira. Omukyala kennyini n'akwesibira. Bameka abakyala abasibya abasajja baabwe? Bo balowooza ensobi emaze kuvaawo, emaze kugwawo. Naye wano ng'akusiba aba takola ki? Aba takyategeera, aba takyalowooza. Ojja kumala kuva mu kkomera ategeere nti gw'ozaala abaana be. Kati ebisobola okuyingiza mu kkomera byangu. Okyankalana ne neiba, oyingidde ewange, eno gy'oli masi wange, ate ekikomera wakisibye, eno n'akusiba. Bagenda okunoonyereza ng'omutuufu naye nga wasooka kusula muki mu kkomera. Kale njagala twogere akatundu akasembayo, masaawi'u alhabs oba uyubu alhabs. Bizibu ki ebiva mu kusibwa nga bwe twannyonnyola luli? Twagamba nti mu bimu ebirimu ebizibu ebirimu katilu shuuru bilmasuuliya. Omuntu olwo bamusiba, obuvunaanyizibwa bwe bukendeera n'obulamu bwe ng'omuntu. Bamusibye emyaka 3, osuubira aveeyo agenda kutandikirawa. Bamusibye emyaka 4, osuubira agenda kuvaayo atandike naki? Katilul masuuliya. Ekkomera litta responsibilities z'omuki z'omuntu. Ekivaamu nga buli watuuka mu nnyambe baali bansiba eruzira, mu nnyambe baali bansiba eruzira. Katilul masuuliya. Ekkomera lyonoona obuvunaanyizibwa bw'omuntu. Ntegerekese. Ensonga endala izdiyadu sultaani al mujrimiin. Abantu abamu abasibiddwa basibwa ne bongerebwa amaanyi mu buzzi bw'emisango, bavaayo nga batendeke. Eyagenda n'obubbi obutonotono avaayo ng'obubbi buli ku levo ndala. Eyagenda tamanyi kulya bisiyaga agenda okuvaayo nga yebadde emmere. Ebyo byonna byonna ebizibu omuntu abifunira mu makomera. Inkhifadu almustawa as-sihhi wal akhlaq. Embeera ey'obulamu health wise ekendeera. Omuntu agenda okuvaayo nga anafuye sihiya health wise, either afuniddeyo endwadde, takyalaba saiti zanafuwa, abadde atunula ku bisenge nga talaba na njuba. Mulimu amakomera nga bakusiba nga tolaba ku njuba. Buli wootunula bw'ati n'obuwanvu bwa waggulu olaba biki? Olaba bisenge. Enjuba eno Allah yagitonda, wallahi erina omugaso munene nnyo eri obulamu bwaffe. Era ogenda okulaba nga abasawo bagamba nti olaakinga vitamini ki? Ebeera C oba D?
si eyo eva mu musana ebeera si ey'okumakya. Ekyo nno kikulu. Era ogenda okulaba omuntu ng'akigayalirira. Gyegimu ne ku migaso egiri mu kusaala ku salaatu duha, kuvaayo mu budde obwo. Naye ate mumutwala nnyo eky'abazungu. Omuzungu wagamba nti you are lacking vitamin C niyo wa bode. Ogenda okulaba nga kikulu kyayogedde. Yutayutako mu kasana. Naye obusiraamu bwali bwakyogera dda. Egimu ku migaso egiri mu njuba eyo gy'olaba. Kakati omuntu we bamusiba naaba nga talaba njuba, osuubira ki ekidde eri obulamu bwe? Bulamu bukendeera. Kyova olabage nti inkhifadu almustawa asihi, embeera ey'obulamu bwe ekendeera. Oluusi babadde bamukozesa kulima, okusitula ebizitowa, okukubwa, mulimu amakomera agakuba, akeera ku mbooko ye caayi, bakayita kacaayi k'okumakya, vitamini ya subuhi. Omuntu nga bamuleeta kuva Kampala ne bamutwala mu kkomera ery'ebulemezi kukuba, ng'ekyo gwe mulimu gwe. Baga nti afande gundi nakkuba embooko n'otayogera, oba olemedde oba tokyayogedde. Allah tutaase. Omusajja nakkuba oluyi lw'ejjambiya, subhanallah, n'osesemu omusaayi, n'oyogera ebitategereka, n'owanduka amannyo. Kintu kiba na kibonereza, ebeera tokya. Kati inkhifadu almustawa asihi, abasibe ebbanga lye bamala nga basibiddwa bakendeera embeera ey'obulamu bwabwe ku saidi yaabwe ey'obulamu, health wise. Fa inna tanfidhu uqubatu sijini, embeera y'okusibwa abantu nga bali mu makomera, yuktada wad'i adadun kabir, ereetera omuwendo munene min arrijali al asiha al aqwiya fi amakinin wahid. Ne bateeka abasajja boolaba ab'amaanyi mu kifo kitya, ne babeera nga tebakyalina maanyi. Ntegerekisi adadu mukhtalifin. Kati ekyo kimu kendeeza obulamu bw'abasibe bw'omuntu, komero likendeeza obulamu bwo. Ekirala inkhifadu almustawa al akhlaq, embeera ya discipline. Muntu ayigirayo emize emibi, ayigirayo okuwemula, ayigirayo koodi ez'enjawulo. Kubanga mustawa al akhlaqi, embeera ey'empisa abantu be yeetaba mu society gye yalimu yali nkyamu. Fankhafada mustawahu fi l akhlaqi, n'olaba nga levo y'empisa ze yakendeera. Ayigirayo ebigambo ebibi, embeera embi, kubanga abantu be yassibwamu nabo mu society baali baki? Baali bakyamu. Omuntu ayigira nnyo mu society ebintu ebikyamu. Mu society abantu bayigiramu nnyo ebintu ebikyamu, okuba kuwemula. Kyobola twogedde nti abantu basobola okusibwa mu makomera, olina avaayo ng'ayiza okulya ebisiyaga. Omuntu omuli w'ebisiyaga atendebwa n'empisa ennungi oba embi. Noga nti omusajja oyo alina empisa ennungi, muli wa bisiyaga mulungi. Ekyo wali asobola okimwogerako? Kitegeeza ezo ziba mpisa mbi. Emize abantu gye bayigira mu makomera, okunywa enjaga, okunywa sigala. Oli agenda n'alaba nga oluusi ebirowoozo bimuyitiriddeko, yasibibwa ebbanga ddene, n'ayiga kunywa sigala. Alowooza sigala amalako ebiki? Naye nga sigala amalako birowoozo ki? Ki ekisobola okumala ebirowoozo by'omusiraamu? Kiki ekisobola okumalako ebirowoozo? Zikirillah, kutendereza ani? Allah, kusoma Qur'an.
ala bidhikrillah tatmainu lqulubu, lwotendereza ku Allah. Nga nabbi Yunus bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja, golooza yali eyo mu ssanyu, naye yatendereza ani? Allah, n'amugja mu kizibu kye yalimu. Naye kati ogenda okulaba omuntu ebirowoozo bimujjuddeko, ogenda okulaba nga solution gy'alina yakunywa ki? Akunywa sigala, kukozesa bintuntu ebitakola ki? Ebitajja. N'olw'ensonga eyo uhibbu tanbiha ala hadhihi almasawi walmafasid allati tantadij an tatbiiki uqubatu lhabs. Abantu balina okwegendereza emize egyo emikyamu egiva mu kusibibwa, egireeta empisa embi, ebula naddala abavubuka. Ebimu ebituyingiza amakomera lyeryanyi lye twewulira, ne weewulira amaanyi towabulwa, togambwako, bakubuulirira ekinakuyamba nga tokyawulira. Tuwulirize nnyo abantu abatusinga ku experience Allah bawangaziza mu bulamu. Bwebabanga bakuwabudde wuliriza. Naye omuntu agenda neyewulira eryanyi, akati mulina omuze, oba nguyite muze oba ebeera mbeera, kale tugiyite embeera ey'okugendako mu jimu. Omuntu n'akola ku maso, n'akola ku nnyama, naye erabanga wamaki? Wamaanyi nga tagambwako. Mu kulwana yakulembera. Kakanaziza emisango mu nnyama gye yeraba nti yamaki? Yamaanyi. Akubye omuntu amugjeemu erinnya. Ebyo byonna byonna ebizibu oluusi biva ku butawulira n'okweyita nti amaanyi tugakola ki? Tugalina. Okubya omukazi olinga akuba musajja munno, omugjeemu amannyo, mukyusiza feesi, kalwaki tebakusibe? Kubanga ne bwabeera taata wa mwana nga wamuleetera ente n'omuwa n'emmotoka n'ebyesuuba awaka, bw'okuba muwala we wallahi anyiiga. Teriiyo kikosa mwana nga tekikosa muzadde. Agenda okulaba muwala wazze feesi ekyusa ezimbe bweti, nga bwakusiba ogamba nti nakuwa amahale, wagula ngoma yakukuba. Kale mu bufunzi obw'ekika ekyawaggulu kyenjagala olwaleero tumalirize mangu, ensonga endala fukudaani al-hurriya. Mu bizibu ebiva mu kusibibwa fukudaani al-hurriya, omuntu okubulwa freedom wa takyidu harakati as-sajin. Omuntu omusibe abulwa kye bayita freedom, okwetaaya. Bannange teriiyo kirungi nga kwetaaya, teriiyo kirungi nga kwetaaya. Era mu bimu ebikaluubirizibwa abantu abawangaalira mu nsi z'Abawalabu omuli Sharia nga Saudi Arabia, abaana abamu bye bakomplaininga n'abawangaalira bwe takola ki? Bwe teetaaya, n'obeera mu nnyumba nga tewali kwetaaya. Naye wano ewaffe e Uganda abantu beetaaya. Okimanyi nti omuntu asobola okuva gy'asula ensangi ng'ekimuleese mu kibuga, kunyumyako ne Usaama mu ddwaliro, kunyumyako n'alina edduuka ewa Kiseka nga kyekimuleese, n'ova wano n'otuula ku kifugi ky'omuzikiti. E Saudi ng'otuula otya ku kifugi ky'omuzikiti? Ng'okolako ki? Era ogamba otya nti nzize kukyalirako mu dduuka? Naye wano tutambula, n'okyama ku dduuka ly'omuntu n'akuwa n'akatebe, nzize tunyumyemu. Oba ntegerekese? N'ova wano ng'ogenze Kaseese kutwala Lugambo, n'onyumya. Eyo obisangawo ebyo. Kiki njagala okusembeza nti kye bayita freedom, okwetaaya, bye bimu ku byengera omuntu byatamanyi. Omuntu okuba nga asibiddwa wamu naye baba bakusibidde mu muzikiti nga tolina freedom, oli ku bwerinde, toba na mirembe. Kati mu bizibu ebibeera mu makomera ye muntu okuggyibwako eki? Eddembe lye.
ne bakwebasanga omwana omuto kati kwebaka ku ssaawa 10:30 gw'omanye otulo otukake ng'ate kuliko n'embooko musirike kati mwebake omanyi kyekitegeeza hathi fukudani lhurriya eddembe likujjako kakati ate amakomera g'abazungu bo bakusiba babeerayo n'olunaku ne bakuwa akasenge okubeerako n'omukyala wo era baba baleetera naye wanani akuleetera omukyala nti weegatte naye makomera g'abazungu wabeerayo olunaku eitha mu myezi ena wabeerayo olunaku ne bakuwa kasenge newecca oyinza nozaala naye waffe bakusiba webaga nti 2 gaba 2 ebigambo by'omukyala byerabire naye abazungu bakusiba oba ntegerekisi olwo nekyabaita simanyi bureke ki ne bakutanamu nga kyenabagamba luli ekiro nti abamu babasiba emiki emisana ekiro ne babakola ki ne baba tabakayisimanyi bureke ki prison break yes prison break nga bakutaamu naye wane waffe wekiri wano bakikola mu bubba ku banene ekimisana bamusiba ekiro ne bamukola ki ekyabazungu bakiina kyebayita prison break bamuwaamu akatayimu neyeetala wano ewaffe omusibe wamanyire nnyo ekkomera gwe batuma oggula ebintu omusanga wakiseka nga azeggula sipeeya w'abasirikale naye ng'ali mu yunifoomu ya kkomera ate naddayo nzimba sikyazzeeyo wonteera okiraba nti ayinza notuukako eka n'amala okukiika naddayo abeera ku peroolo musibe naye ng'ali kuki ali ku peroolo kati ebyo byonna gyebiri mu makomera naye kikyenjagala okutegeeza nti fukudani lhurriya baganda bange eddembe era eddembe tulikuume nnyo allah lye yatuwa okulikozesa obuki obulungi olwaleero enkuba erabika naye kammalirize n'ensonga 2 nsonga endala albuudi an al usra wal abna mu bizibu ebiri mu makomera albuudi an al usra wal abna omuntu okubeera ne distance ku baana be ne famire noba nga tokyasobola kubeera nga olina access ku famire yo ku baana bo wama yatarattabu alayhi min tafakkuki l usari n'ebizibu byonna ebisobola okuvaamu famire okweyuza oba okusaanawo kubanga ogiri wala waliwo distance buli gyokoma okubeera ewala ng'olina distance ne famire okusasika kwayo ebitundu 74 ku 100 gyokoma okuteekawo distance ne famire ebitundu by'okufa kwa famire yo 274 ku 100 kiringa era kuwasa mukyala n'omuleka wano n'olumba Jordani n'olumba Kata kyansiza omukyala w'okutwalibwa abasajja abalala ze zisinga okubeera hayi olaba tutwalako baffe wano nga tuli wano mu nsi etya mu Uganda munosanga bamututte nga neiba amututtewe n'owulira nti wuuyo musajja yamukoze eki naye ate butya nga oli safaari oli UK oli mu USA waleka omukyala awo bw'ataba wa imaani nnyo nga munnaddiini nnyo nga ye muprotectinga tolina byokuuma kiswa kyennyini ekibuukirwamu enswa ayagala yakola ki yabaka yakuŋŋaanya nga toliiwo
kiki ekireeta ekyo? Kubanga waliwo space. Obudde bw'ekiro nga buwanvu, mukyala agenda n'akulinda n'atunula mu ntebe n'akwata piro n'alowooza n'adda ku remote, kyokka ate waliwo omusajja amusumbuwa n'agamba nfaaki ye gwe nninda ali mu America, ali e London, ye ali ku ki? Naye anninda nga bwe mulinze. Kivaamu nga agamba inna Allaha ghafuru rahim, Allah asonyiwa buli zambi. Kiki ekireeta ekyo? Space. Abakyala temubawa space, distance. Mulesaawo emyaka 4 mbu akulinda, tajja kulinda. Otambudde muzungazunga buli wamu, zunga naye muteeke ku nnyonyi, mulumbe Iraka together. Naye buli womulekaawo abasiiya, olaba abasiiya baffe nga weetuli. Oba oli awo ekiro weebase nga omusiguze teyategedde nti oli ku mwenda ng'akonkona. Mama Zalika Rugani oyo akonkona, tinange simumanyi ng'ate akuyise Mama Zalika. Lwaki akuyise Mama Zalika? Ayagala ki? Mukazi yeekaza. Naye ate butya abasiraamu nga toliiwo, oli safaari. Kyova olaba hadisi eri omukyala eyajja mu maaso ga Nabbi ng'amwebuuzaako ku basahaba abameka? 3 abaali baagala okumuwoowa. Nabbi n'agenda nga buli omu amukomentingako, n'agamba asooka Abu Mihjam, Abu Jaham, fa innahu la yada asaahu ala atiqihi, tajja kaggo kuki? Kubibegabega. Amakulu mukubi w'abakyala, atambula nnyo safaari. N'amugamba omulala Zaidi, yali Usama, hadisi y'abasahaba 3 mbeera biddamanyi. Naye yamugamba owookubiri mwavulu nkupe, talina mutakoona. Era kyova olaba omukyala bw'akugaananga ng'akuganye lwabwavu, toyomba nnyo, toyombanga nnyo, teweekandaaga, naye weesaasire, sookanga kwesaasire. Naye Nabbi yakyogera mu hadisi, ntegerekisa, mwavulu nkupe tojja mumusobola. N'amugamba ankihi Usama, fumbirwani? Fumbirwa Usama. Nabbi gwe yalabamu akaki? Akalungi. Kikindeesezza ekyo kiki? Safaari, okutambula ennyo, kubureekinga amaka n'omukwano. Kyansiza okufa kw'amaka kubeera ki? Kunene, nga tokola ki? Kale al-bu'di an al-usra, omusibe taliiwo, space weeri, ali mu kkomera, omukyala yamuwa space. Kale senga obeera n'omukyala ne bakusalira amayisa, najja mu kkomera n'agamba taata gundi butuufu mpandiikira talako nte, n'omugaana edda ninda, Mungu ayinza okyusa. Osuubira agenda kukola ki? Senga awulira nti bakusalidde emyaka 3, banaye abalikodi nga tuba tukyawulira, tugende maaso. Senga omukyala we awulira bakusalidde emyaka 25, n'ajjayo essuubi, omusuubira kuzzaako ki? Kubanga waliwo space. Waliwo ki? Waliwo space. Tegerekisa. Kati nga bw'olaba enkuba etonnye, mulimu omukyala yakirowolerezaamu ekirala nti keetonnye, takyazze. Naye butya ng'ategedde nti oli Dubai, ayinza okulinda. Allah atutaase, atuwa abakyala balimu eki? Eddiini n'empisa n'amagezi.
kale albu'du an al-usra mu bizibu ebiva mu kusibwa albu'du an al-usra kwe kubeerawo space kuggwe ne famire yo wal abuna n'abaana tegerex abaana bonooneka wootakola ki wootali amaka gonooneka wootali waliwo wootuuka naawe omukyala n'abeera nga takyalina excuse tuli fenna nsonga eddirira esembayo al athari nafsiya al atharu nafsiya mithlu al qalaq omuntu okweraliikirira omusibe afuna nafsiya mental health al qalaq afuna depression ali mukomera alina much depression alina mental health kakana nga yetuze atende waliddwa abamu balagana n'abali ebweru amuleetera obutwa yes mulimu abantu shekhe tolabanga kizibu nga kuba na mukwano gwo nga musiru omutuma obutwa era n'abuleeta nakugamba John bansalidde emyaka 28 naye simalaako sisobola kubonerabonera wano nga ntegeera nyamba bw'onoobodda ondeetera obutwa n'abuleeta John mukwano gwe n'afiira mu kkomera eyo ate John akaaba agamba saategeera nti bujja mmuttirawo kikyo kyentegeeza nti kibi nnyo okubeera ne mukwano gw'omuki ekibonyaabonya abantu ebiseera ebisinga wano magezi abukuleetera n'obunywa naga awummule muntu nakyankalana mu bwongo n'afuna depression n'abeera nga ali overstressed alowoozaamu omukyala we gwe yaleka alowoozaamu abaana alowoozaamu emyaka gye bamusalidde ebirowoozo byennyini bitta ebirowoozo bikola ki ebirowoozo byennyini byo byennyini bitta byo byennyini bitta ebirowoozo bisobola okukenenula wekka n'ofa wekka ebirowoozo bannaye bitta era bw'olabanga omuntu ali mu depression mugezeeko okumukumaakuma omuyamba naddala fe abasajja abafumbo ogenda n'olaba omukyala nga gwe kennyini omutadde mu depression naye nga wallahi tofaayo owooza kimu ojja kulaba tonnaba akazito okawulira wallahi omukyala n'atuuka n'okufiira mu bikunta naye nga bulagajja gubo kyayitamu buwuliriza kiki ekimusumbu oyinza okuba wamuzizzaako muwumbewumbe omugeguma saakukyayo nkyali wamu naawe nkyakwagala kino obusiraamu bwakiragira omuwumbewumbe so si nti ojja kukiraba nali nagamba dda kokawulire nakutaddeko ekyuma aguga kyali mabaga omukazi n'omwongera ennaku tokola bwotyo basiraamu tokkiriza mukyalawo okufaako ng'olaba nga gwe omutta n'ebirowoozo at least bw'oba omukyaye mukole ki mute muge nti you are free genda ofumbire omusajja omulala nkutadde lilla ye tomuteeka mu depression ajja kufa afiire mu buliri birowoozo bitta ebirowoozo bitta basiraamu kuba tomanyi ddirwa biwona tebirina mpiso tebirina makerenda gwe kennyini abimutaddemu gwe olina obikola ki gwe olina omuyambako n'obikontrolinga n'omubuzaabuza fuluma nayo otambuleko nayo omutwaleko out asinkana abantu ab'enjawulo munyumye mutuuze mu bifo eby'enjawulo alabe ku greens alabe green
alye kubiwomerera buswiti amazzi atendereze Allah alabe ebyo byonna obusiraamu bwabiteekawo ebyo muyita byabazungu muno mugamba nti omutwala mulowooza lwaki ensi Allah yagitonanga erimu green lwaki kubanga green kyekintu omuntu kyatunulako nekimukola ki nekimuzza kali mutwala alabe ku green alabe ebimuli mulaba ali mu depression ali overstressed mutwala alabe green tambula naye tendereza Allah kyekisookera ddala gwe kennyini mu controlling ebirowoozo byobicontrolling nga bw'ocontrolling omulalu tafuluma mu nyumba tayasa emmotoka z'abantu tatta abaana b'abantu obeera omukola ki omucontrollinga naye ate obeera otya n'omukyala ng'ali mu depression nga gwogimusuddemu wabula n'oyina buyinyiinyi ojja kulaba naggamba ate nkyawasa agakyali mabaga ojja kukiraba oyo nno gwe nakutaddeko mwana muto bwe naleeta agwomwenkana naye teweesuule mu nnyanja twala muli ebyo abasajja bye boogera abatategeera kibi nnyo era omukyalo okutomera erisajja eritategeera kibi kyala wattu neyeekuuma emyaka n'emyaka n'ategeka omubiri gwe n'agwa ku ngoye omusajja atalina wadde any knowledge tafaayo kuzaalidde abaana oluusi bamusaze na busazi aliko enkindo baana bo bamugyamu n'abalongo ku lulwo wawula omugamba tonnaba oba oyagala ddayo ewammwe oba okyanjagala fumba nze ndeka nga bwondaba oba tokyafaayo era abakyala bammwe mbagambe buli watuukanga ku levu ng'obuvunaanyizibwa bwe yabukujjukiza ggwe awo talinawo mulimu okategeddako kongereyo ngeri gyokategedde obulungi Osama kongereyo buli musajja bwatuuka ku levu ng'omukyala yamujjukiza obuvunaanyizibwa bwe oyo mukyala aba takyalinawo muki mukyala nakujjukiza nti tulina okulya buvunaanyizibwa bwani obwo omuliisa nakujjukiza nti nina okwambala nakujjukiza nti renti nakujjukiza nti olina okumpa ku ssente nga yakujjukiza agamaka gaba gafadde gaba mafu obuvunaanyizibwa bw'omuntu tebabumujjukiza abuyingiramu automatically at least bukulema okutuukiriza 10 ku kiki naye ng'omuntu alaba okola ki ofaayo ogezaako ebyo mu byawule waliwo omuntu agezaako afaayo newankubadde tatuukiriza 10 ku kiki naye waliwo omusajja nga bakwata mukwate waaye tetuulye kati bwaba tumuliisa omukyala agenda kulyawa gwe tolya bannyoko gye bafumbirwa tebalya naye abasajja ssebo tubawa bannyinaffe n'atatuukiriza wadde obuvunaanyizibwa bw'okumwambaza naye yazika ku ngoye ku sisita we buli walaga njazikaako ku lugoye ono munnaye takyafaayo nsaba Allah ampangaaze ampe ku buwangaazi nfumbize ku baana bange ndabe ku basajja bwe bagenda obayisa nja kuttunkana mmwe ekyo nkisaba Allah ampangaazi ndabe ku bakoddomi babaki b'abaana bange ndabe nja kuttunkana mmwe kubanga waliwo ebisukka basiraamu n'okulya tosobola kuliisa mukazi n'okufa ku baana bo nebyeyazika engatto ku mirirwana
balina gye balaga naye nga wooli oba tosobola ebyo osobola ki sheekh tusobola ki abasajja sheekh kati ffe tuli myaka egigenda okubeera n'abaana nze naawe abali mu myaka gyaffe mubakkaatirize nnyo wali nti byenjogera byo bitegeera nkukwasizza muwala wange amanyi kyekitegeeza nkukwasizza muwala wange amanyi meseji erimu ku lw'amahale g'omuwadde kukwasizza muwala wange ku lw'amahale kitegeeza ki meseji eri singa buli musajja eddoboozi eri alijjukira nga ali mu ddiiro tewaliremereddwa kuliisa mukyala kukwasizza muwala wange oba nkuwadde mwannyinazi ku lw'amahale g'omuwadde ate tumala okugabawa bwe tuti ne tugabeewolako kyokka n'okuba n'otamuwa mmere n'otamuliisa n'otamujjanjaba n'abaaya n'ebula omulembe guno ogwabaaya nayo neekulema kubanga edda zaali nga nzibu ng'omala kutambula n'ogendako e Dubai naye zino eziri ne ku mizikiti batundirako abaaya naye neekulema okugulira ku mukyalawo bamale kujjukiza ndowooza naawe toyambala otambula bute oba ntegerekisi kukwasizza mwannyinaze ku lw'amahale g'okoze ki Sheikh Seviri kino kyekisembayo munansonyiwa okuyingira eyo nga sijje mbadde ngenda okuyingira naye lwannaku na busungu musajja omu yawowa omwana muwala abasajja abamu baffere abo abasajja abali feeke mwewala amaka g'abantu bw'oba oli feeke togenda kuwasa sheekh omusajja omuwala n'amugamba mpa amahale 5,000 n'amugamba bansalireko ninawo 3 kaana kawola ne kakkiriza ne bamugamba zireete n'amugamba ziri ku ssimu ne bamugamba zisindike omuwala n'asoma ennamba ya Airtel n'agamba ziri ku MTN ne bamugamba nako zigendako n'agisoma ne bazisindika ne badduka mu kisenge zituuse nti nzirabye omuko mu kudda yali amaze zisikako rivaso tumaliriza okuwoowa omuwala ngamba seeka njagala kukulabamu njagala kwogerako naawe nemugaa kiki sanyukira omukolo gwo aga seeka bambi togenda nyamba njogereko naawe nensembera mu kisenge anga omusajja sente ate azijjeeko akoze rivaso omanye MTN egira bazigira nemugamba nti sebo kyokoze tekiriyo oli mubbi kyokoze nga tekiriyo ate sente nozijjako nagaseeka biwanvu nja kukunyumiza nemugamba nti sigenda kubata okutuusa nga ombuulidde ekiki sikwe kuzijja ku muganda we nemugamba kati siza simu kaashi toddayo okusindika ngenda kukuswaliza wano saagala ompite mubi kati zireete muki azijja ku muganda we n'azijja ku muganda waaga obufumbo bwe baana baffe mwe balaga gye baana baffe gye balaga eno mu bantu abo we bati abamu abali feeke ajja yifula omusiraamu ennyo awuluguma n'azikaali kiyimbi 2 subhanallah allahu akbar owuluguma muki kankomye ne wano olwaleero katukomyawo tukomye nti mubiva mu bizibu ebyo al athaaru nafsiya abantu bafuna mento ki obusibe buleeta mental health muntu n'abeera nga ali mu depression ali overstressed oba ntegerekisi ekivaamu
kwegomba kola ki kufa kwetta. Mukkirize amateeka g'obusibe nga komezzaawo n'ensonga endala nnyingi ebizibu by'osobola okulaba ebiva mu kusibibwa. Mulundi ogujja tugenda kutandika amateeka agafuga emiki agafuga emiziki. Waliwo ebibuuzo? Naam, emizikiti so si emiziki, emizikiti emizikiti, mateeka agafuga emizikiti. Naam Sheikh, faddal. Yaweza wano ebibuuzo wano nengamusika abazze mowe abuuza ekibuuzo ekisooka nazookuse nga zirese enniya yakusiba okugeza olunaku lwa Mande okwejjukiriza ng'obudde bukedde. Osobola okuleeta nniya kumakya nakyoko nesiba. Ekisookera ddala amalirize kimu kimu. Ekisookera ddala bwe kubeera nga okusiiba kwa sunna okuli mutulaq, sunna ente nga olaba olw'emmande, olwokuna, ennaku enjeru si kyabwa tteeka okusula n'enniya. Bw'oba okedde ku makya nga tonnalya ne bakutegeeza tuli mu nnaku ki njeru, awo wennyini okkirizibwa okuleeta enniya ebbanga ly'omala nga tonnalyako. Wabula ne kano kawulirize, ebbanga ly'omala nga tonnalyako, wabula awo otandikidde okuleeta enniya ku ssaawa 4 olunaku we lutandikibwa okukola ki okubalibwa, amakulu okutandika okufuna empeera z'okukola ki z'okusiiba. That is number 1. Number 2, bwe kubanga kusiiba kweyawulidde kwa sunna naye nga kuzze kweyawulidde ng'okusiiba okwakyo okwa Arafa, okwo kukakatako tabiyiti niya, okuleeta ki enniya. Kusiiba kwa Ramadani kwa nniya, oba ntegere okusula nayo ntegerekisi. Kati ezo ensiiba ezo ezijja bwe zityo, leeta ki leeta enniya ekiro. Naye wano oba obukeeseza ku Mande nga tutegedde nti nnaku njeru oba lunaku lwa Mande, nawaga leero nno lwa Mande kusiiba nga tonnalya, otandikira awo. Era bwe batandikira okukola ki okubala olunaku lwo, kuyingira mu mpeera z'okukola ki z'okusiiba. Tegerekisi kyonooza tukimaze. Ekyokubiri, omukyala bwemuwa ttalaka mu buwandiike ng'alina okutuula emyezi 3 neneesanga kyokka edda bweba tennaba kugwako netwagala tugengane tuddamu netuwoweebwa buto oba tugenda bugenzi maaso n'obufumbo bwaffe. Omusajja bw'awa omukyala ttalaka gye bayita talaaku arrajii, ey'okubeera nga alina chance emuddira, kubanga atalaaku marratan, olina ttalaka za mirundi emeka mu buwangaazi bwo n'omukyala? Talaka 2. Ey'okusatu kasiteeruma amala kufumbirwa n'omusajja naye n'abeera naye n'amunyumirwa nga bw'obadde omunyumirwa, ate naye n'amuteera mu mateeka. Kasiteeruma ey'okumeka? Naye zino ng'okyalina chance emuddira, bwe gibanga idda tennaggwako n'omuddira temuddamu kuwoowa era tewali mahale malala. Ddi lwe tuddira omukyala nti kati abadde mu idda tuddiŋŋanye bintu biri ebi. Alqawulu ayi kawulu kaggwe omusajja okuvaamu statement nti nkusonyiye kigambo kyoyogedde. Ekyokubiri alfiilu ye action, kasita weegatta naye. Yes, kati kati gwowa ttalaka nga tomwagala tewaki weegatta naye. Eyo nno y'ensobi ennene abasajja abasinga gye tukola nga tumaze okuwa abakyala ttalaka. Omugoba wo weegatta naye, olumala okwegatta naye ekiro ku makya n'omugala nakugobye.
genda waliwo naabajjako mu kooti yaffaawo ng'omusajja omukyala antamye namugoba dda omukyala nanga naye Seeke ebigambo by'omusajja ono sibitegeera bwantalaka bwanneebakako nemuga kikyotegeeza naga ne ku makya tusoose kwegatta ate nandeeta wano nemubuuza wakabira kikyo sijja kigaziya nikuga kyantabula nnyo nti ne ku makya tusoose kwegatta naye nga ne gwayogerako waali teyakyegaana ntegerekisa kati bulwogo bw'omukyala nti omukyaye omuwadde ettalaka ali mu idda kasita weegatta naye idda eba ekomye kasita omugamba nkusonyiye kiba kikomye gwereka kwegatta naye ate nga bw'omuta ate nga bw'omugamba nkutadde genda newamu eitha bw'oba tomwagala ng'omuwadde ettalaka linda idda yekoleki eggweku kyekiragira ddala nti olina siriyasi bw'oba toli siriyasi ng'okyamwagala wano mu idda okkirizibwa muddira naye omuddira naki tugambye n'ekiki n'ikigambo nkusonyiye tuddiŋŋane oba ekiki ekikulu weegasse naye sebo kasita weegatta kitegeeza idda ekutuseewo so si kwegatta naye nga gwe bw'ogoba weegatta bw'ogoba olinga amugamba nti bw'otaliva wano tetujja kukomya kwegatta ibe abasajja ndowooza abasajja mwemanyi gwe kasita okyamuka toyagala birala kyo kikyamu ye omukyala abeera siriyasi ebiseera ebisinga naye omusajja kasita akyamuka ye ebyokwegatta temunyumiza abaana bawulira balaba kasita kimulinnya naye omukyala abeera siriyasi abaana batunula ndeka oba ntegerekisa omukyala alwaza bulwaza mwana we naabanga ebyokwegatta bivuddeko naye gwe omwana we newabeerako kanula 3 haki yange nokanula amaaso haki yange bamalayika bakolimira amangu ago gwe tebakolimirako kati ekyo sebo nkizeemu biweddeyo kale waalaikum salaam enkuba no yetuleetedde okulwa wano senga twagenze muyinza nga katulagawa ekibuzo ekisooka kyamutuganiza okujja omwononefu sinabidde olwonamula seeka wa sharia abaana n'obulenzi abamu abali mukyala we sabamu basutaase n'amala okubeera naye n'awa lyabudde n'akwata essimu n'akuweerwa mukyala we neyeetimba neyeteekako okugamba oba bagiyita kati nebeeraga nti ndi wakabi nafuna omukyala afaanana bwati bwezi omulaba bakadde b'omwana oyo ne bamulaba ne bamuyamba kibakiriddeko bwe bajjayo omwana waabwe oba omwana we yeekyanga n'aganza okufunga omutadde sharia neyogera kikukusonga waliwo ebigambo nga obiwulira kadi la tatasawar osuubira okusuubira nti tebiri ate nga gyebiri kyabugwenyufu bwononefu obwekika ekyawaggulu okugjayo kamera okukuba obwerere bwa mukyalawo ate n'obusharinga mu bantu kwega oli mujirimu the youth bwegiba miti guno omuti gwe bayita kifa bakazi kibeerebeere toyira makulu you are nothing tosaana nakuba na baana b'abantu
bwonoyefu bwa kika kyawaggulu ojjayo oti essimu n'okuba obwerere bwa mukyalawo olw'okuba mumaze okwegatta n'obukuba ate n'obusheyalinga. Allah wali kubuuza ku ekyo ekyo kuseeza hatha ishaatu lfahisha ina alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladhina amanu lu'inu fi dduniya. abaliko ekikolima abo abasaasanya ebikolwa ebyobuwemu lu'inu fi dduniya wal akhira, baliko ekikolima ku dduniya ne ku akhira. hatha adhab, ekyo nno n'abakyala bakikola ku basajja. era bwe mumalamu okwegatta abasajja mutera okugwa ekikoowukoowu. oli awo wenna weeyanise olinga ayanise eddiba. bakyala tebakyali mu ddiini, abalimu eddiini be batono. ajja kukuba ekifaananyi kati koonoogezaako n'omukolako effujjo, ekyo kyajja okukozesa. bw'oba onjagaza emirembe ngenda biteekayo. sheekh nze tubeera mu kooti, omusajja nga yakuba ebintu ebyo oba omukyala naga seeka yakuba obwereere n'abugira bwati biibino musimu. era ebimu babireeta nga evidence ku bintu by'okwawukana n'omusajja naga sisobola kugumiikiriza bino. kwibulire yabukuba abukozesa nga evidence. oluusi akugamba nti njagala ki, njagala kino, njagala sente kukola ki nkyogere batya mu Luganda Luzungu, aku blackmail, akukola ki nakutatta n'obuki obulamu bwo bwonna. oluusi akukwasizaako bw'otampa kino leeta miliyoni 3 oba onjagaza emirembe. kali gwe okubamu oti ekifaananyi ng'obwerere bwo buli ku TikTok. oluusi yakuba wenna ne feesi ti ono si ye gundi. era kyova olaba ti abantu ababeera ku TikTok Allah bwakumazangako omwaka nga tebakuweebudde weebaze Allah, kubanga ka TikTok eringa kuweebula baki, kuweebula bantu. omukyala musobola okwawukana naye ebyo byennyini mu busungu n'abisheyalinga. naddala abakyala betuwasa ekyo nakibagamba emabagako eri tuwasa abakyala nga basobola okweswalirira, bakyogera mu Luganda, amakulu ng'atya nti nina byennyinza okufiirwa. famire yange ndaba eti nja kufiirwa ekitiibwa kyange. oyo omukyala ku mulembe guno ekyo bw'aba takirina nga n'omusajja takirina, don't waste your time, kubanga ebisolo twawula mu bwangu bingi. kati wasa omukyala nga alina kyasobola okuluuzinga ku ye, nga n'omwami alina kyasobola okuluuzinga ku saidi ye. kitiibwa kyange. banaawulira batya famire n'ekiraba eti? liga ne bana bakyala abeeregalega n'abaami abeeregalega ne bamukuba ekifaananyi ali mu bokisi, obwerere bwekutte wamu bwe buti bulinga ekikonde, nayimirira naga twakula twabaza. sheekh alina kyaswalirira oyo ayeetimbye obwerere bwatyo. kati sheekh omuntu afaanana bwatyo, abazadde baddembe okumugjayo omwana, bamugjeyo nange oyo si muntu, mugjeyo temulinda namu. okuba otya omukyala w'obwerere n'obusaasaanya, olage banno bakole ki? nti olina ebyokwewunda, olina ebyokulya, nti wateeba. olaba tetukkirizibwa kunyumya bye tubeera nabyo n'abakyala baffe, kubinyumya obunyuma n'oyumiza busaama n'oga wowe wange, tukkirizibwa. kati ate butya bw'omukuba obwerere? amasimu gano Mungu agenda gatubuuzaako, n'omukuba obwerere ate n'obusheyalinga. ye n'oba tobusheyalinze obukuba obutwala wa? eyo zikiri obwagaza ki? ibanaye obwerere bw'omuntu omukulu nga butunula bulala.
kulaba bwaki otunula bulala kati ngaokuba omukyalo obwerere paba olaba abazungu okulaba obwerere bwabana abantu bana abakyala bino byebakola ebyabwe ebyo mu myaka gyabwe egyokukola ki egyokuvubuka balowooza balina ebizimba mubimuyita ebya kalica mubitegedde byebagira ebiki siwulira kyalira nsiko mbadde saagadde kukyogera mbadde ekimanyi nga nikyo kyogera naye Mungu tukwebaziza okukitwatulira mbadde ntidde kyogera musajja wange abo beetagisa mu ddalasi mbadde ebwedda ntyo kijjayo naye nga mmanyi mulanga tukitegedde nkirekera awo naye sebo weebale okijjeeyo kati abazungu we bagendeyo mu malwaliro gaabwe balaba balina ekiki ekizibu alabanga ekizimba kakati ate nga gwobikuba ng'obisaasaanya mukazi wo n'ekifaananyi kye ng'okiteekako sheekha ebyo birabika mu makooti abakyala balina ebizibu mu basajja n'abakyala balina ebizibu mu baana biri sayidi zombi ogwa ku mukyala nga mwononefu nakuba obwereere nakulyako sente nemwawukana mu bubinyi naga ngenda kukuswaza oli ejjusa obulamu bwo bwonna toliddayo kumanyira baana b'abantu nabuta kakale ate bano abalaba buli omu n'ateneza nga yafuna nga yabala nga yakula obadde weesiimye nalukenge musajja ali mu kuswaluka n'oswaza omwana w'abanno gwogenda omuwasa paka oyo gwoswaza muwala oyo oba omutattanya obulamu bwe oba obwonoona obulamu bwe oba omaze okuspoiringa obuki bayibuli temuspoiringa bulamu bw'abantu mukyala newaba takunyumidde mu bintu byambuliri tomuswaza muleke mugambe nti at least tukome wano tetweyongerayo tetulina lugendo naye ati tospoiringa bulamu bwe tekiwomera matama abiri omulala ajja mutwala bikkirirako obumogo bwa munno naawe olina obumogo mulimu n'abasajja nga balina obumogo sheekh nga Allah aleetedde omwana muwala omusajja ng'obuntu bwe butono yakalinga ka mwana muto nga n'okubeera naye amala kikiitana n'agattako engalo wallahi tugamba ki sheekh gwe Mungu waba yakuwa weebaza Allah obadde kiseeka bantu gye bali bantu gye bali sheekh omukazi n'akubikkirira era kyova olaba obusiraamu butugamba bw'olaba ekiyungo Allah kye yakuwa ekitali kiki kijjuvu saba Allah akikole ki akikungere takikomye ati akiwongereko akikukuumira akyongereko naye abo gye bali sheekh mukazi oluusi n'aguma n'atakuswaza naye ate gwe n'omukuba ekifaananyi n'oteekayo kikyamu ekyo sheekh bwononefu obwo sheekh olina obbagambako abo omwana oyo bamuggyeko oyo talaka erumira nawo omusajja yagenda n'ayanjula mukyala we nebamugamba nti nokoleka nayekwasikuwadde okuwandiika ebuze eki nti ki omukazi genda naye tukuwadde okuwandiika ewedde naye olw'okudda okola embaga aba yakamutwala myezi nga 2 n'amugamba ekabambise ebyedduwa n'amugamba ezisokola dduwa ati kijjafaana bizakoleki musajja olwagenda omukyala n'agenda mu dduwa yeewaabu ne muganda we yamukima ne bamukweka
wageze wabuze wataata ono tali wataata kundi wabuze wakuntu genda fula kukiiko fulabe omukazi oyo amuteye eyo famire ebanzibi baba bamumalayo oyo olina kumuwerekereza talaka onna we yeekwese talaka ye bagimuwe emugoberere mukazi musajja yakakuwasa emyezi 2 embaga ate bamukimye bamukwese kikyamu ekyo sheekha kubanga omukyalawo gwomulinako obuyinza genda oba tokola ki oba tugenda naye agenze ate bamukwese otuuse ewa kitaawe tali ogenze ewa ssenga tali ogenze wagwe oyo aba kyakyali mufumbo mu myezi 2 abakyala nga baagala nnyo obufumbo bwabwe bw'aba ali sirias afumbiddwa ayagala abeere wano tayagala nakkuta naye myezi 2 ate naabula bamukweka bukwesi mu famire baba bamumalayo bumazi bayinza n'okuba ali bweru yafuluma mudda agenda oyo amagezi agenda abuuze ku migration ayinza okuba yafuluma mudda ng'ali kata abakazi baffe bali kata babuliraawo ng'olowooza ali Masaka mu kidda kumba ali kata oba kumugaba awalala bamba bagaba ninako omusajja gwe mmanyi akagaba muwala we mu basajja 13 waliwo ne gwe bakubira neyamukubira essimu nga batudde wa imaamu n'amugamba nga imaamu omusajja azze okukomplaininga nga bwe tunajja ewa Seviri Usama n'aga nti Sekagundi yatwala mukazi wange omukazi oyo namuwuwa nga n'oli agamba wange kale ne bakubira taata mu lujjudda wa imaamu wamma wawoowesaako Usama ne Gundi n'agaha sijjukira kankebere ku deeti ndaba oba gwe nasembayo muwa oyo mumanyi kumwana yakamugaba mu basajja be batyo banyonyayo bintu balinga boolaba bano abakozi ba maidi be batuwa bamukuleetera n'obaweereza transport emitwalo emeka ne bamugasulawo olunaku olwo asobola omugaba mu maka 5 mu wiiki egi naye nga buli bwe bamugaba mitwalo 4 olowooza bafunye sente meka mu wiiki 2 ate akolera omwezi sente meka ate 15 oluusi baba wabambi 75 oba 8 kati afunye mu wiiki 2 ku kyalo kitya n'amugaba Masaka mu nnyumba 3 n'amulyamu sente okanagamba abakozi nga tebawangala kumba oli abagaba awo beerawo ennaku 2 zokka olutuuka bagaye maama yankubidde obulwadde bwattuse oba omwana ali ku kitanda kansooka enzireyo tadda bwe batyo bye batukola akati ne bano abasajja abo abaana baabwe babatunda butunzi ate twaliko ku mbaga emu ng'omusajja awasizza bulungi we baleeta ebintu obiyite emmanju bye batikkula bye bigenda emmanju ate biddayo ku mmotoka kabiddayo ku mmotoka naye ng'omukolo gugenda mu maaso omukolo azze kati gwengeri gy'obeera omugole tofa ku ebyo batikkula emikeeka bye bawadde omuwala ate bidda ku pikapu yaabwe kati olukeera ku makya okunaaba gusulu tadda ku fajiri addayo ate yalese eki byonna babitutte babiyisiza abantu sheekhe bayaayi abasinga mumuzanyisa abantu bayaayi abasinga era bw'oba olina mukyalawo ngo akufumbidde n'afumba bamukuwa oli naye weebaze Allah abakyala bayitamu n'akuttira essente n'akuttira obudde otaddemu embaga emikwano gifudde ali Dubai mu kiyumba bamutwala bakkaanya nti embaga okwanyukwawo okukyala kwa mu nnyumba nebakulaniika kati bano bo ne bateekayo ekidaala ebuli bakoleki kiraki bajanjawaze bateeka ekidaala mataali kiki naye nga bakkaanya ku nnyumba
kati bagenda okugira nga bye bapangisizeewo bwe babanja kati batunda bino byennyini omukobi yaleeta okusasula ki obwekitaala ndowooza mulaba evulugu kakati ate nno ekisembayo abo abakyala mungu atuwa abakyala bannaddiini n'okuwasa mu famire ezitegereka waliwo era eyateekamu bw'ati ennyo essente ze musajja mugagga bawadde buli kimu nga bakookinza omuwala nti bw'otuuka mu bufumbo ekiro tokkiriza kukwateko ayinza okuwa olubuto wabula teekawo ensasagge nti omusajja musezi kati batuuka mu kisenge naye bagiyita hanemuunu okufuna buli omu haki ye kubanga okwesunga okubaawo buli omu yakumanyi omusajja atandika omuwala agaana tonkwatako nga yeefula nga akubiddwa amajini omusajja naye atya buli omukwatangako paka kukya ng'akubira beewaabwe kakati ate akubira aweebwabwe abikyusizza mumpulirize bulungi akyusizza information akubidde abeewaabwe bamukookinga batuula muwala biki kati omuwala ng'abaga nti musajja musezi aliko ekitambo ekimulinnya ekiro yeyambudde nakola biri ng'abakoba ekyo akyana muko mubeere abasiraamu abaddala bwabeera muwalawo osobola omuwa omusezi nga bwayogedde ono omwana talimba kakati abakonga bana nga bakkaliramu nti kituufu nga bwagambye kizibu nnyo omwana abadde ayagala obufumbo bwe muko obutakuswaza sibirira omwana ono tuva naye wano musibirire obukadde nga 10 omwonodde future bantu bonna ku kyalo bategedde tosobola kati bano ulira ono seeka abantu ovuga emmotoka yo omukyala n'ayimiriza n'obeera n'ekisa n'omutwalako naga nviiramu ku stage awo n'ogiyimiriza aveemu n'akuba enduulu nsasula n'akwata oluggi ojja kunsasula tojja kunza mujja wamma ababoda muba mwayingiddewo ddi pasente zange mitwalo 3 twalaganye ekiro kiramba onyumirwa nze nviiremu awo kati gwe kennyini okubuuza ekibuuzo omugjeewa oli wa takisi agali gwe byowoozaamu sheekha abantu batunulira ebitiibwa byabwe kati okuteeka ku mitimbagano nti oli musezi nti haji oli musezi omusezi wuno twamuwadde omwana agataliiko nfuufu towaayo miliyoni 10 nga nembaga wakoze oluusi abukadde 120 10 kibeera kitono sheekha abantu bwetu tugenda n'amaziga g'abantu n'ogenda ng'okaaba nga bakumazeeyo mumuzanyisa ebiri mu bantu abantu basula tebatudde abantu balina ennaku bw'oba awasa mukyalawo ne mubeera mu mirembe weebazaani abantu babamalayo kandi aho abasomesa lunaku ki olw'emmaani mumubuuzanga ekyafaayo kya haji ambulesi gwe yakima embalala mu hoteeri awadde omukyala amahala omuwala asabye miliyoni 10 plus akimuwadde mbaga bagitaddemu obukadde nga 2 oba zaali miliyoni 2 ez'amahale zaali 2 atuuka mu hoteeri 2 zaali 2 zamuwadde ate tekagamba nti 2 muwa ntya tozirina abazirina bazigaba kyagala ongambe 2 nga muwa byaki nga tobirina waliwo alina 2 ng'alabanga emitwalo 2 yes ng'alabanga miliyoni 2 lekakukengeriza nnyo alayirire
tolina sente. Abantu abalina sente zo si sente naawe. Obukadde ebi ng'abimuwa okutuuka mu hoteeri embala okwata ku kya Mikayiri nga wapi, ng'omwana agaana nga beezooba Haji puresha nga zirinnyo bibiri abitutte ate byasobola okujja nabyo abirekera maama taata oba muganda we. Kuuma sente genda oziteeke ku akawunti ye, ate ebibiri biba byagenze ne ku akawunti ng'oli yabirabye dda nti yazitaddeyo. Niko egende muki yagaana. Haji nga azirika nga bamuwujja, ambulensi ya hoteri yatwala. Abantu batumalayo bwe bati. Tebulaba omwavu yeesiimyemu akatonotono. Omwavu sitegeeza omwavu lunkupe, omwavu ffe be bayita bamufuna ki, owasa omukyalawo ku mitwalo 2 10 ne muzaala abaana ne mubeera happy, ne weegatta ne mukyalawo nga bw'okola ki. Ebizibu ebiri mu abo bano yazirika kanda hamu mubuuzi mbawadde reference bukadde 2 kati tunuulira obukadde 2 mahale. Kati olowooza embaga yaliko ki? Golowooza embaga yali ya Seremeka era ne bye yaleeta byali bya mitwalo 3. Bantu balina sente seeka, bantu beetona mu bakyala. Ayinza okugabira taata emmotoka n'agabira maama n'omuku zebbaasa. Naye ate waliwo gwe bawandiikira ebirabo by'abazadde ne bamuwandiikira abako 3 n'ayaziina n'akimesolaga nga bangi kika kyonna ku bantu 3 kiba kika ekyewamu kirimu bana. Mpeerayo bamaama bange 4 eggomesi n'oyaziina n'okimesola ne weetakula mutwe. Kika kyonna tunakiwa engoye, gwe kika ekyewamu kirimu abakazi 4. Kubanga tetulina, naye abalina balaba obwo buki buntuntu. Kati tunuulira embaga ya Sheikh Sudaisi, imaamu wa Masjid al-Haram, emwagiraba gye yakolera muwala we okutimba obutimbi kokka mugeni muginoonye kwatwala Seremeka kugula alidina wano ne kuzimba n'omuzikiti guno gwe tulimu. Kugula alidina wano n'omuzikiti gwe tuliko oguzimba. Abantu balina sente, gwatalina gwe okuba enduulu. Kubeera abantu balina abamu sente. Omuntu agula emmere ya mutwalo gumu oli n'agikungiriza naga ey'omutwalo uyinaga 1500 mba sikkuse kakati tolina. Kati gwolaba ow'omutwalo akoze eki ayonoonye mutwalo gumu noga n'ogikungiriza naye ng'omutwalo mmere ki yozowulira. Sebo nkomyawo imaamu, tukomyawo. Mungu atutambuze bulungi, atuwa abantu abatuufu baleme tukosa, atusembereze abantu abalungi mu bantu baffe, atuwonye ebizibu ebyo kuba biyinza tuviiramu okusaanawo kw'obulamu bwaffe. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.